Omulamuzi Kenneth Kakuru yali munnamateeka eyamanyibwa okuwa abantu amagezi mu by'amateeka nga agataputa nga bwegali. Amateeka oyinza okugamba nti ssomo lya byakikugu. Omuntu atali mwesimbu abantu ayinza obbawa amagezi agatafaanana naki etteeka kye ligamba. Naye Kenneth Kakuru bulijjo amateeka yagataputanga nga bwe gali, abagendanga gyali nga bwagababuulira. Ate bwe yafuuka omulamuzi era yalaga obuvumu, ensobi bwe zaabanga zikoleddwa gavumenti ng'azoogera era ng'alambika n'okutaputa obulungi amateeka nga gwalina okuba. Omulimu gw'omulamuzi omukulu kutaputa mateeka, kubanga abantu bwe bagenda gyali enjuyi ziba bbiri nga waliwo ekizitabudde, era omulamuzi yeeyambisa amateeka okutaputa ebibeera mu maaso ge. Ekyo yakikola n'obuvumu bungi. Nzijukira nga tugenda okutikkira kabaka mu 1993 yatwala omusango ng'agamba nti amatikkira galeme kubeerayo. Oyo Kenneth Kakuru ng'agamba nti amakubo galina okuyitibwamu mu mateeka, tegayitiddwamu nga bwe galina okuyitibwamu mu mateeka. Naye tetwamukubira mu ngalo kuba ffe twali twagala kabaka atikkirwe, era kabaka yatikkirwa. Naye kikulu kyengezaako okugamba nti bulijjo abadde mwesimbu mu ngeri gy'abadde ataputa amateeka. Afudde mangu naye ndowooza omukulu agulese, Mukama amulamuze ekisa.